Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo, okyali ku mukutu gwa There is Still Hope. N'emikutu gyaffe egy'enjawulo gyonna osobola okuba ng'ate otusangayo. Kitaffe tukwebaza olw'amakya g'olwaleero, kyetuva tukuwa ekitiibwa, tukusinza, tukugulumiza, era twaniza okubeerawo okwo. Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu, Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale alaayo njala tutunuulire ku how to overcome dream manipulation. Oziyiza otya oba olemesa otya obulimba bwa sitaani mu birooto. Sitaani atuwadde ebirooto ebitabanga nayo eby'obulimba. Abantu bangi bakoze ensobi naye nga kiviiridde ku birooto. Ebirooto ebyo otabeera keyafuulu bikutomeza otaddamu kusituka. Kuba sitaani ayitiddemu nnyo kuba kati amanyi bino ebiro abantu bakkiririza nnyo mu birooto nnyo ddala. Abantu ebirooto babikkiririzaamu. Kati ekyo kyakola aleetedde abantu okubanga bawaba. Abamu ne Katonda baamuvaako wali ku birooto. Okitegeera? Ate abalala nti ebirooto tebakyabikkiririzaamu. Ate sitaani n'afuna advantage nti Katonda ne waasindika okulabulwa yakoowa ebirooto. Kati Katonda mulaga kino n'atakifaako. Katonda bingi by'atulaze ne tutafaayo ne bituukirira. Kale engeri ziringa 7 ze ngenda okuba ng'ate ngabana naawe. Engeri esookera ddala, purify your environment. Ensure your bedroom is a place of peace, freedom. All objects which are devil's trigger, take them out. Kitegedde nti olina okuba nga ekifo mw'osula, ekifo mw'oli kirongoofu. Abantu abasinga we tusuula ffe bennyini twayonoonawo, tutya ebifaananyi ebijjudde mu nnyumba, ebintu ebiri mu nnyumba yo byaviirako dda okuba nga ennyumba yo teri pure spiritual. We tugamba purify tetwogera ku kino ekiri physical, kuba physical yinza okuba nga ennyumba gy'osulamu ya mulembe nnyo enyirira. We are talking about spiritual purification. Ebintu byonna by'omanyi nti nkwaso ya mulabe sitaani bifulumye bijje mu nnyumba yo, kasukayo obeere mu kifo nga sitaani talina nkwaso, obeere mu kifo nga it is totally bakiraba nti kiri okubeerawo kwa Mukama kusobola to take place nga teri kiziyiza. Naye muli mu bifo nga byonna ebintu ebibeetoolodde ebiri mu mayumba gammwe byesittaza Omwoyo wa Katonda. Byonna by'oyambadde ebiri mu nsawo yo, ebiri mu masimu byesittaza Omwoyo wa Katonda. Kakati oŋŋamba otya nti sitaani taakugeteegete? Tobe gw'omuwadde luumu. So tubeeko bye tufulumya mu mayumba gaffe, ebyo ebitagasa, ebitazimba, bye tulaba nti Omwoyo wa Mukama tabya. Naawe obimanyi. Okirabira ddala n'oga n'ekino mutuufu Mukama takikkiriza naye sirina kyakkola, n'okola ki? N'okiremerako. Kale Abakolisi 2:7 agamba atya, therefore having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. Kitegedde nti tulina okwetukuza abooluganda okuva mu mpitambi yonna y'omubiri n'ey'omwoyo. So buli we twetukuza sitaani aba talina ngeri gy'ayinza yingiramu mu bulamu bwaffe n'atandika otumanipulatinga oba n'atandika otugetaageta kutulimba. Naye we tuba nga ffenna tujjudde empitambi tulemereddwa okwetukuza, ajja kulimba kubanga oba omuwadde akatebe mw'aba atudde. Ensonga ey'okubiri, togenda mu buliri
ng'oli mu mbeera ezifaanaganako weeziti. Esooka okuba nga weeraliikiridde, ogenda n'oweebaka ng'oli mu kweraliikirira, ogenda okwebaka ng'otabuddwatabuddwa, ogenda okwebaka nga wenna oli munyiikaavu, ogenda okwebaka nga wenna oweddemu essuubi, ogenda okwebaka nga wenna tokyalina kukkiriza, ogenda okwebaka nga wenna emirembe gikuweddeko, n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Buli w'okikola Sitaani agenda kuba ng'ayogera. Nze njagala ompeeko mu komenti awo obeera omuntu ali fake fuula oyogera amazima. Olunaku lwe wali ogenze mu kwebaka ng'oli mu mbeera ezo ze njogeddeko wammanga, ebirooto bye wafuna. Olunaku lwe wagenda okwebaka nga okoze ekibi, olabe ebirooto by'ogenda ofuna. Nga weeraliikiridde, nga oli otabuddwatabuddwa, ebirooto by'ogenda ofuna bigenda kubeera so worrying. Kubanga weebase mu kubeerawo kwa Sitaani. Katonda waffe tabeera mu ki? Mu kutabulwa. Katonda waffe tabeera mu kweraliikirira. Katonda waffe tabeera mu busungu. Kitegedde? So nga tonagenda kwebaka, kola kye tuyita recenter your mind. Obwongo bwo bwonna bukuŋŋaanye bubeere mu kifo kimu. Kweraliikirira okwesonyiwe, buli kyonna ekyobadde oyitamu okyesonyiwe, weebakire mu kubeerawo kwa Katonda. Ajja kwogera. Naye embeera ebadde ku confusinze, ajja kuba nga akubuulira kiki ekigenda mu maaso. Osobola okuwuliriza ku nnyimba ezizzaamu amaanyi ez'omwoyo, okutendereza okwebuziba, okusinza okwebuziba. Osobola okuwuliriza ku njiri ey'amazima, n'oba nga omuntu ow'omunda olimukomyawo mu kifo mw'alina okuba ng'akola ki? Abeera. Ojja kusoma Abafiripi 4:6-7, some Matayo 6:3-4, some Peetero ekisooka 5:7, some Yokaana 14:2-7, Isaaya 4:10 ne Zabbuli 5:6 olunyiriri olwokusatu. Kitegedde? Kale tugende ku kirala. Kwe kubanga don't sleep in a sinful. Togendanga kwebaka ng'omanyi olina ekibi kye wakoze, olina obutali butuukirivu bwe watambuliddemu emisana, n'otasooka kwenenya mu maaso ga Katonda. Buli w'okikola ogenda kuba owadde Sitaani omwagaanya. Nkuddamu, togendanga mu buliri ne weebaka ng'omanyi olina obutali butuukirivu otambuliddemu. Bw'onookikola, Sitaani ojja kuba omuwadde omwagaanya. Sookanga weenenye. Manyi Sitaani agaanye twebakire mu kibi, ayogere, akole byonna vurugo mu birooto ne mu kwolesebwa. So sookanga weenenye. Peetero ekisooka 2:21, Yokaana ebbaluwa 2:16, ojja kunsomera Abaluumi 6:23 ne Isaaya 5:9 n'olunyiriri olwokubiri. Zonna zijja kuba nga zoogera ku ekyo kyekugambye. Naye ka tusome Peetero ekisooka, Peetero ekisooka 2:11 agamba atya? Having your conduct honorable among beloved, I beg you, as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Kitegedde? Kati buli w'omanya nti olina ekirwanyisa omwoyo wo ky'okoze ng'okimanyi nti ekyo tekikkirizibwa, kintu kyonna ky'okola nga Katonda takyagala kiba kirwanyisa mwoyo wo. Kati toweebakanga nga totereezezza mwoyo wo. Sitaani agenda kujja aplantingemu ebitali bya bwa Katonda, eŋŋaano enfu. Kale ekyokuna, control your last activity you do before sleeping. Ekintu ky'osembyeyo okukola kinene nnyo ng'ogenda okwebaka. Abamu mwebaka mulaba horror movies, abamu mwebaka mulaba blue movie,
abamu webakira ku TikTok weesigala eyogera kiro kyonna tulo twakututte. Kiki ky'osembayo okukola ng'otulo tetunnakutwala? Nakyo kiba kikulu nnyo mu bulamu. Bamuva ku masturbation. Naye Mukama akuyambe. So beera mwegendereza ebisembayo okukolebwa nga tonnayingira mu buliri kuba nga tonnagenda kwebaka. Abafumbo tewali buzibu kubanga mwebaka nga mubakola byammwe. If you are married, God knows it, then it's okay. Naye mmwe abatali bafumbo, tegedde weebase olabye Blue Move, weebase obadde ku video call ne boyfriend wo. So ekisembayo okukolebwa ng'ogenda kwebaka nakyo kikulu nnyo, kuba Sitaani asobola okuyitira awo n'akukuba. Ati TikTok yajja nti omutoto tumutwala ng'ali ku TikTok ati azuukuka yagireseeko, Mukama abamuyambye data nga yaweddeko. Kale Abalumi 8:6, Abalumi 12:2 n'Abafiripi 4:8 ojja zisoma. Ekyokutaano, pray always before sleeping. Bannaaye nga tetunnaba kugenda mu buliri kwebaka tusabengako nga tetunnaba kugenda mu kwebaka. Tusaba ki ekisooka? Mukama atuwa obukuumi, tukoola omusaayi gwa Yesu otubikka, bamalayika otwetooloola n'ebirala. Naye abalokole abasinga tebakyasaba. Abalokola abasinga okusaba baakuvaaka tebaafuna bano ababawagira ddakiika 5. Mulokole okusabira ku TikTok si kibi, naye olina okwegulira ebbanga nga ggwe n'obeerako ne Katonda personally. Kitegeera? So kiba kikulu nnyo. Ate zino kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwe ziveeko. Olina okugendera ddala ebuziba okoola obukuumi bwa Katonda, omusaayi gwa Yesu. Sitaani tasobola kujja wantu awajjuddwa obukuumi bwa Katonda, awantu awajjuddwa omusaayi gwa Kristo. N'ate toguyita ng'omanyi wakoze ekibi, sooka weenenye. Ne woliguyita naye nga wabadde mu bwenzi emisana tegugenda kujja. Era Sitaani ajja kujja mu birooto n'okwolesebwa akukole byonna by'ayagala. Ojja kusoma Zabbuli ey'okuna olunyiriri olw'omunaana, osome Zabbuli 91 olusooka paka ku lwokubiri, osome Engero 3:24, osome Zabbuli 121 olwokusatu paka ku lwokuna. Ekyomukaaga, in case of any negative dream, cancel it or react immediately. Nti oba obadde weebase n'ofuna okwolesebwa n'ofuna ekirooto nga si kya bwa Katonda oba kulabulwa Katonda akulaze, kale ebirooto bino ebyentiisa togamba okusa ettimba mmira. Ettimba tasobola kummira, kati wano mu kibuga wendi ttimba 0. Ttimba kirabika kifirimu kye nalabya. Nobivaako lwamaasirukana bannaaye efunye ekirooto ekyentiisa, fire. Mukama nedda tekigenda tuukawo, nenyiga mulagala omusaayi gwo nowebaka. Kijja kutuukawo, nze nkubuulira. Olina ogenda ebuziba n'okikutula paka ku kikolo n'okisiguukululayo. Abamu nja kusaba enkya lwakusatu nja kubeera ku church, waliyo prayer altar. Kati wuliriza kino, bw'ofunira ekirooto kyonna awo wennyini w'oba ositukira, kubanga ensi ey'omwoyo terinda, sipiidi gy'eriko, kasiteekuleka akasekendi kamu toligikwata. Kati imagine okifunye essaawa 6, wakati w'essaawa 6 paka enkya w'onoogenda ku church ssaawa 10. How many hours are there? Kyogala era nga Sitaani alinze ggwe, aba yamaze okiteeka mu nkola ng'okirinze kirabako. Awo wennyini situka, kolerawo, yingira mu nsi ey'omwoyo, kubanga Katonda akuwadde amaanyi, Katonda akuwadde obuyinza. Luka 10:19, Matayo 16:18 paka 19, Colossians, Abakolosaayo 1:13,
Abefeso 6:13 ne Timoseewo 2:1-7 tatuwangako omwoyo wa kutya. Ekirooto kyonna nekiba kitiisa kitya, Katonda aba akireese kitegeeza n'amaanyi agakiwangula agakuwadde kati kiva eri ggwe kusalawo. Kale n'ekinaasembayo ng'ate kikulu nnyo 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 ekisinga obukulu kwe kubanga you build a strong relationship with God. Okuzimba enkolagana ne Katonda kye kigenda okuwangula byonna, kuba Katonda abeera mu ggwe, obeera mu Kristo, teri maanyi gatizikiza, teri manipulation yonna Sitaani agenda oleeta. Naye obuzibu bwe tulina bwe kubanga enkolagana yaffe ne Katonda eri yegeyege, ya musibya byayi, tetegeerekeka, eri awo ku makya banga enywevunywevu zigenda saa 6 ng'ekotose. Okitegedde? Naye te bano abaweereza Sitaani kye basooka okukola kwe kunywereza ddala enkolagana yaabwe ne Sitaani. Kye basooka onyweza. Naye kakati ffe tetufaayo, tebya Mukama naye. So buli lw'ozimba enkolagana ne Katonda ejja tutuuka level nga ebimu togenda na kusaba. Enkolagana yennyini eyo tesobola kukkiriza Sitaani kujja. Nga ne waba alumba, Mukama akulaga akubikkulira enkola ze zonna. Naye neyo tunaasaba, ne tusiiba, ne twogera ennimi, ne tukola buli kimu. Enkolagana yaffe ne Katonda tewali kigenda genda mu maaso. Enkolagana yaffe ne Katonda yegenda okusalawo, ate etandikira mu birowoozo. With God begins with your mind. Endowooza zo kye zisalawo kinene nnyo ku nkolagana yo ne Katonda. Kiva nkubiriza mulokole munnange okubanga ate ofuba nnyo. Tufuba okuba n'enkolagana ennungi ne bbaawo, n'omwami n'omukyala, ka girlfriend kanyigako katono n'oyingira supermarket n'oshoppinga, n'oyingira edduuka ly'amasimu iPhone eriko n'ogigula. Why? Oyagala kuzzaawo nkolagana yanyiiza. Naye ffe bimeka bye binyiiza Katonda nga tetufa naye? Tetwagala naye kumanya. Katonda mwennyini aliyesortinga nadda. Kale wamma Yesu muwe obulamu bwo abeere omulokozi era Mukama waabwo, ye siteepu esookera ddala. Gamba Yesu nkwebaza kubanga okyankuumye. Nkimanyi bino byonna ebirooto by'omulabe Sitaani, okulimbibwa kwonna kwabadde aleese mu bulamu bwange kugenda fuuka lufumo kasita nakuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwo, era nzimba enkolagana eyange naawe enywevu. Nsaasira obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale bannaffe abali ku TikTok tubadde twogera nti ku ngeri 7 z'oteekeddwa okukola, oba bintu 7 by'oteekeddwa okukola okuziyiza okulimbibwa kwa Sitaani mu birooto, oba okuziyiza ebirooto bya Sitaani. That is dream manipulation, ebirooto bya Sitaani mu bulamu bwe. Kisookera ddala, purify your environment, ensure your bedroom or any place where you are is safe. Nti wetubeera tulongoseewo. Wenjogera ku purification eno, njogera ku spiritual purification. Ebintu byonna by'omanyi nti si bya Bwakatonda bifulumye ennyumba, bifulumye essimu yo, bifulumye TV yo, DVD, flash. Ebyo Sitaani byagenda oyitira mu gy'oko mu bbira, bagy'oko mu bbirekawo awo zibangwaso ze, biragenda sigala ng'akyakulimbalimba. Nja kusoma Abakolisi 2:7. Ekyokubiri, don't go to sleep in a worried, confused, hungered, hopeless, faithless, speechless, etc. state. Titogendanga mu kwebaka ng'oli mu mbeera eyeraliikirira, etabuddwa, mu busungu, mu butakkiriza, mu kuggwaamu amaanyi, ng'emirembe tolina. Buli lw'okikola ojja kuba weebakidde mu kubeerawo kwa Sitaani, si kwa Katonda. Ki ky'oteekeddwa okukola? Kwe kubanga obwongo bwo bwonna obuzza wamu
recenter your mind. Ubwongo buzze wamu ng'okola ki? So okuwuliriza ku nnyimba ezikutwala ebuzibu ez'okutendereza Katonda n'okusinza, so n'okuwuliriza ku bubaka obwa Katonda okuyita mu baweereza ate abo abayimiridde ku mazima. Kale ojja kusoma Abafiripi 4:6 paka 7, Matayo 6:3-4, Peetero ekisooka 5:7, Yokaana 14:27, Isaaya 4:10 ne Zabbuli 5:6 lunyiriri olwokusatu. Ekintu ekyokusatu, togendanga mu kwebaka ng'ojjudde ekibi, ng'omanyi wakoze ekibi, olina obutali butuukirivu bwatambuliddemu emisana, ate n'ogenda ne weebaka. Sitaani awo waayagalira nti oba weebase mu kubeerawo okwe, olina okusooka okwenenya. Nosooka okwenenya then weebaka. Kale Peetero ekisooka 2:11, Yokaana ebbaluwa 2:16, Abaluumi 6:23 ne Isaaya 5:9 olunyiriri olwokubiri. Ekyokuna nti gezangako nnyo okubanga weegendereza biki by'okola ng'onaatera okwebaka. Ebyo by'osembyeyo okukola activity esembayo, bamu mwebakira kuhola, mwebakira ku bulumuvu, mwebakira mu masturbation, mwebakira ku TikTok. Kati ekyo ky'osembeyo okulaba kidetermininga nnyo state kimu oyebakidde. So olina okuba nga weegendereza nnyo ddala kiki ky'okola. Kuba nti tugamba nga toneebaka weebakire mu kubeerawo kwa Katonda, saba. Kitegedde? Abaluumi 8:6, Abaluumi 12:2 n'Abafiripi 4:8. Kyokutaano, weebake nga tonnaba kugenda kusaba. Bannaye si weebake, saba nga tonnaba genda kwebaka. Saba nga tonnaba genda kwebaka. Tuyigengako okusaba. Muve bino by'ekitafaali mu ggulu ssaala za ddakiika 2 ze baabagamba. Olina ogendako ebuziba. Sabe Mukama obukuumi. Sabe omusaayi gwa Yesu gukubikke. Bamalayika bakwetooloole. Naye twebaka bwebasi, twebakira ku bintu bitalina makulu. Ate ebitwigalinga omulabe ajja tukola ki? Atutoyalinge. Kale Zabbuli 4:8, Zabbuli 91 olusooka paka ku lwokubiri, engero 3:24, Zabbuli 10:21 olwokusatu paka ku lwokuna. N'ekyomukaaga nti in case of any negative dream, react immediately. Nti oba weebase n'ofuna ekirooto eky'entiisa, nightmare n'ebintu ebirala, nti situkirawo awo wennyini otandika okuba nga ate okola ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Bangi tufuna ebirooto ebitulabula eby'entiisa ebikola ki? N'ozuuka n'ogamba yankoze kasita enkya waliyo ekyoto, njagenda ku kyoto. Kankubuulire sitaani tomuwadde ddakiika emu. Eyo sekendi gy'omuwadde emumala okuba nga atuukiriza omulimu gw'ekyo ky'olabye mu kirooto. Omumala nga kikutuukako. Ate nasaba, nakifuna enkeera negenda ku kyaki nensaba nenkisazaamu n'ekyatuukiridde. Nedda awo wennyini Omwoyo Omutukuvu akuzuukiriza n'akulaga nti omulaba apanga kino, genda museeyo omwoyo. Ojja kuba nga ate owangula, naye omuwa obudde kijja tuukirira. Kale yatuwa amaanyi n'obuyinza. Luuka 10:19, Matayo 10:6-18 paka 19, n'Abakolosaayo 1:13, Abefeso 6:13 ate na Timoseewo ekyokubiri 1:7. N'ekinaasembayo kwe kubeera n'enkolagana ne Katonda. Kibika byonna by'ensoso okuwa kuzimba nkolagana ne Katonda. Ebintu ebimu lwakuba enkolagana yaffe eri yegeyege, naye bw'ozimba enkolagana ne Katonda, bino byonna ebimu tojja kuddamu na biraba. Kitegedde? Oba n'enkolagana ne Katonda tosobola kwebaka nga tosabye. Tosobola kubeera na bintu ebitali bya Katonda mu nnyumba yo. Okitegeera? Tosobola kwebaka nga weeraliikiridde. Kati kino kyonna epakeji ya bino byesoose okuba nga nkola ki? Nkuwa. Kale James 4:8 agamba tumusemberere naye anaatusemberera. Baagaliza olunaku olulungi, webale kubanga ate otulaba. Subscribing, like, sharing, comment section weeri okubanga naawe otuwa ate endowooza. Kaneetoolamu katono nnyo enkomawo bingi byenjagala kubanga ate atwogerako. Shalom.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.